Tatango moya tuse ye wabera wenjawulo tatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Amurugana mukama yebazibe nsenza balaba kumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Amanyane dobozi yenzo mumbejja wa Yesu NKSM. Mwasize mutya ila mwasibye mutya buli munakadeke jali siromanyi siro abayenza nerisa ngulumiza mukama nti atukomye fennanga tuli balamu. Yes, ompya yakatwegatako wano kumbejja wa Yesu tubaawo nakumanya mukama tutegeera amazima ga mukama. Nga kaseera kano ketulimu ka Bible reading. Yes, tusaba November la kubaka bosanze liking, commenting, oluvanyuma subscribing. Mukama ajja kukola obulungi. Ne wansi yatubayo ne videos ennungi. Akaseera kabadde kakyankwatamuko. Si kaseera naye waliwo embeera ebadde kyantawanyamuko naye nga tugenda kuddamu tutambuze programu yaffe ya weeki nga bwe yali naye nga tujja tugenda maaso ne Bible reading yaffe. Mbagala nnyo. Yes, kale katikowola omwoyo wa Mukama. Naye ng'okyobamanya Mukama yasinga okutwagala. Tuli mu kipatabo kyaffe ekipya ekya Yoswa oba Yoswa. So, atwegattako yenna ebitabo byaffe eby'emabega twabimala osobola okugenda n'olaba obubaka obwo emabega osobola okufollowinga obulungi. So, katukowoola omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama taata tukwaniriza omukulungi wange, tukwaniriza omusumba omulungi. Jjawo okutegeera kwaffe, jjawo amagezi gaffe, ojjo wamba ekifo kino mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tugaana egyo emyoyo emibi Mukama taata egitatuganya na kubeera mu kubeerawo okwo, egitatuganya na kutegeera bigambo byo. Taata ekibi kyonna ekibadde kitufugiramu olwaleero tunaaze n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twala obufuzi, twala amatendo, ogulumizibwe mu buli kyaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mwoyo wa Mukama fuga nga tusoma olw'okulembere mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda. Leka tutegeere ebyo bye tulina okutambuliramu, bye tutalina tutambuliramu Mukama taata totuganya bitambuliramu ku lw'ekisa kyo n'amaanyi go mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Mwoyo wa Mukama kulembera. Essula 15. N'akalulu ak'ekika eky'abaana ba Yuda ng'enda zaabwe bwe zaali kaatuuka ku nsalo ya Edomu ku lukoola lwa Zinni ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo ku nkomerero ey'obukiika obwo. N'ensalo yaabwe ey'obukiika obwo yava ennyanja ey'omunnyo gy'eva ku kikono ekiraba mu bukiika obwa ddyo n'ebuna ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'ekkubo eririnnya ku Akulabbimu n'eyita n'etuuka ku Zinni n'erinnya ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olwa Kadesubaneya n'eyita kumpi ne Kezulooni n'erinnya ku Adali n'ekyamira ku Kaluka n'eyita ku Azumoni n'ekoma ku mugga ogw'e Misiri n'enkomerero ez'ensalo zaali ku nnyanja. Eyo y'eribeera ensalo yammwe ey'obukiika obwa ddyo. N'ensalo ey'ebuvanjuba yali nnyanja ya munnyo okutuuka Yoludaani we gufukira. N'ensalo ey'oluuyi olw'obukiika obwa kkono yava ku kikono ekyennyanja Yoludaani we gufukira. N'ensalo n'erinnya ku Besukogula n'eyita ku luuyi olw'obukiika obwa kkono olwa Besuwalaba. N'ensalo n'erinnya n'etuuka ku jjinja lya Bokani omwana wa Lewubeeni. N'ensalo n'erinnya ku Debiri ng'eva mu kiwonvu Akoli n'egenda ku luuyi olw'obukiika obwa kkono n'eraba e Girugaali y'emitala w'ekkubo eririnnya ku Addumimu oluli emitala w'omugga ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo. N'ensalo n'eyita n'etuuka ku mazzi ag'e Ensemesi n'enkomerero yaayo yali ku Enerogeri. Ensalo n'erinnya mu kiwonvu eky'omwana wa Kinomu n'etuuka ku muyegoyego gw'Omuyebusi ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo ye Yerusaalemi. Ensalo n'erinnya ku ntikko ku lusozi oluli awakkirwa mu kiwonvu kya Kinomu ku luuyi olw'ebugwanjuba ekyali mu nkomerero ey'ekiwonvu kya Lefayimu ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. Ensalo n'ereetebwa okuva ku ntikko ey'olusozi okutuuka ku luzzi olw'amazzi ga Nefutowa n'ebuna ebibuga eby'oku lusozi Efuloni. Ensalo n'ereetebwa ku Baala
ye Kiriyasuyalimu. Ensalo n'ekyama ng'eva ebbaala ku luuyi olw'ebugwanjuba eri olusozi Seyiri n'eyita n'etuuka ku mabbali ag'olusozi Yeyalimu ku luuyi olw'obukiika obwa kkono lwe Kyesalooni, n'ekka ku Besusemesi n'eyita ku mabbali ag'e Timuna. Ensalo n'ebuna amabbali ag'e Ekuloni ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. Ensalo n'ereetebwa ku Sikerooni n'eyita n'etuuka ku lusozi Bbaala n'ekoma ku Yabuneeri. N'enkomerero z'ensalo zaali ku nnyanja. N'ensalo ey'ebugwanjuba yatuuka ku nnyanja ennene n'ensalo yaayo. Eyo y'ensalo ey'abaana ba Yuda ku njuyi zonna ng'enda zaabwe bwe zaali. Ne Kalebu omwana wa Yefune n'amuwa omugabo ku baana ba Yuda, nga Mukama bwe yalagira Yoswa ye Kiriyasuwaluba. Aluba oyo yali kitaawe wa Anaki ye Kebbulooni. Kalebu n'agobamu abaana abasatu aba Anaki, Sesayi ne Akimaani ne Talumaayi, abaana ba Anaki. N'ava eyo n'alinnya okulwanyisa abaali mu Debiri, n'erinnya lya Debiri edda lyali Kiriyasuseferi. Kalebu n'ayogera nti anaakuba Kiriyasuseferi n'akimenya, oyo n'amuwa muwala wange Akusa okumuwasa. Osunieri omwana wa Kenazi muganda wa Kalebu n'akimenya, n'amuwa Akusa muwala we okumuwasa. Awo bwe yajja gy'ali n'asabisa kitaawe olusuku, n'ava ku ndogoyi ye. Kalebu n'amugamba nti oyagala ki? N'ayogera nti mpa omukisa, kubanga ontadde mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, era mpa n'enzizi ez'amazzi. N'amuwa enzizi ez'engulu n'ez'emmanga. Obwo bwe busika obw'ekika eky'abaana ba Yuda ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ebibuga eby'enkomerero eby'ekika eky'abaana ba Yuda ery'ensalo ey'Eddomu ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo byali Kabuzeeri ne Ederi ne Yaguli ne Kina ne Dimona ne Adada ne Kedesi ne Kazoli ne Isunaani, Zifu ne Teremu ne Beyalosi ne Kazolukaddata ne Kiriyosukezulooni ye Kazoli, Amamu ne Sema ne Molada ne Kazalugada ne Kesumoni ne Besupereti ne Kazalusuwali ne Beruseba ne Biziyosiya, Baala ne Yimu ne Ezemu ne Erutoladi ne Kyesiri ne Koluma ne Zikulagi ne Madumanna ne Samusanna ne Lebawosi ne Sirukimu ne Aini ne Limoni. Ebibuga byonna biri 29 n'ebyalo byabyo. Mu nsi ey'ensenyi Esutawoli ne Zola ne Asa ne Zanowa ne Enganimu ne Tapuwa ne Enamu, Yalamusi ne Adulamu, Soko ne Azeka ne Saalayimu ne Adisayimu ne Gedera ne Gederosayimu, ebibuga 14 n'ebyalo byabyo. Zenani ne Kadasa ne Migudalugadi ne Dirani ne Mizupe ne Yokuseri, Lalusi ne Bozukasi ne Eguloni ne Kaboni ne Lamamu ne Kitulisi ne Gederosi ne Besudagoni ne Naama ne Makeda, ebibuga 16 n'ebyalo byabyo. Libuna ne Eseri ne Asani ne Ifuta ne Asuna ne Nezibu ne Keira ne Akuzibu ne Malesa, ebibuga 9 n'ebyalo byabyo. Ekuloni n'ebibuga byamu n'ebyalo byakyo. Okuva ku Ekuloni okutuuka ku nnyanja byonna ebiriraanye Asudodi n'ebyalo byabyo. Asudodi ebibuga byakyo n'ebyalo byakyo. Gaza ebibuga byakyo n'ebyalo byakyo okutuuka ku mugga ogw'e Misiri n'ennyanja ennene n'ensalo yaayo. Ne mu nsi ey'ensozi Samiri ne Yatiri ne Soko ne Dana ne Kiriyasusanna ye Debiri ne Anabu ne Esutemo ne Animu ne Goseni ne Koloni ne Giro, ebibuga 11 n'ebyalo byabyo. Alabu ne Duma ne Esani ne Yanimu ne Besutapuwa ne Afeka ne Kumuta ne Kiriyasuwaluba ye Kebbulooni
ne Ziyoli ebibuga 9 n'ebyalo byabyo. Mawoni, Kalumeeri ne Zifu ne Yuta ne Yezuleeri ne Yekudeamu ne Zanowa, Kayini, Gibeya ne Timuna ebibuga 10 n'ebyalo byabyo. Kalukuli, Besuzuli ne Gedoli ne Maalasi ne Besuwanosi ne Erutekoni ebibuga 6 n'ebyalo byabyo. Kiriyasubaali ye Kiriyasuyalimu ne Labba ebibuga 2 n'ebyalo byabyo. Mudungu, Besuwalaba, Middini ne Sekaka ne Nibusani n'ekibuga eky'omunnyo ne Engedi ebibuga 6 n'ebyalo byabyo. Era Abayebusi be baali mu Yerusaalemi abaana ba Yuda ne batayinza kubagobamu, naye Abayebusi ne babeera wamu n'abaana ba Yuda mu Yerusaalemi ne kaakano. Essula 16. Essula 16. N'akalulu ak'abaana ba Yusufu kaava ku Yoludaani Yeriko wekiri ku mazzi ag'e Yeriko ku luuyi olw'ebuvanjuba, ly'eddungu eririnnya nga liva ku Yeriko ne liyita mu nsi ey'ensozi ne lituuka ku Beseri. Ne kava ku Beseri ne kabuna Eruzi ne kayita ku nsalo ey'Abaluki mu Atalosi ne kakka ku luuyi olw'ebugwanjuba ku nsalo ey'Abayefuleti, ku nsalo ey'e Besukoloni eky'emmanga, ku Gezeri n'enkomerero zaako zaali ku nnyanja. N'abaana ba Yusufu, Manase ne Efulayimu ne batwala obusika bwabwe, n'ensalo ey'abaana ba Efulayimu ng'enda zaabwe bwe zaali yali bweti. Ensalo ey'obusika bwabwe ku luuyi olw'ebuvanjuba yali Atalosuwaddali okutuuka ku Besukoloni ekyengulu. Ensalo n'ekoma ku luuyi olw'ebugwanjuba ku Mikumesasi ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. Ensalo ne yeetooloola ku luuyi olw'ebuvanjuba ku Taanasussulo n'ekiyitako ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'Yanowa. N'eva mu Yanowa n'eka ku Atalosi ne ku Naala n'etuuka ku Yeriko n'ekoma ku Yoludaani. Okuva mu Tapuwa ensalo n'eyita ku luuyi olw'ebugwanjuba n'etuuka ku mugga Kana n'enkomerero zaayo zaali ku nnyanja. Buno bwe busika obw'ekika eky'abaana ba Efulayimu ng'enda zaabwe bwe zaali, wamu n'ebibuga ebyaterekerwa abaana ba Efulayimu wakati mu busika obw'abaana ba Manase, ebibuga byonna n'ebyalo byabyo. Ne batagoba Bakanani abaali mu Gezeri, naye Abakanani ne babeera wakati mu Efulayimu ne kaakano ne bafuuka abaddu okukola emirimu emiragire. Yes, hallelujah, hallelujah. Mbakulisaayo nnyo mu kitabo kyaffe ekya Yoswa. Abampeerwa omukisa Mukama nga tweyongerayo, teweerabira mupya kusubscribinga, lightinga, commentinga. Oluvannyuma kona ka notification bell ojja kuba ofunye obutuuze mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mbagala nnyo naye Mukama yasinga okutwagala. Mbagaliza olunaku olulungi olw'essanyu olw'emirembe mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Ekigambo kyaffe tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, tukikowolyako omuliro gw'eggulu okukyetooloola. Leka bye tuyize bireme okutuddukako mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Shalom, 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 shalom. Ndawe ebiwonvu kantukuleko ofuge tata, tata wange nkuyita, ofuge sebo, katukuleko ofuge mu